Inside Out. Alright, kale nkwaniza nate ku the Inside Out ku mukutu gwaffe gwa SML News Yogi nga bulijjo tuba tuli ku nsonga zaffe ez'enjawulo nga tunyumyamu bino na biri. Oli otya nno gy'osinziira? Ndine Moses Bigirwa General nga bwe yeeyita owa nawulira nejjuzi baamuwa mu kibiina kye ekya ERP baamuwandoza ye ERP 001 ate nga mu People Power Platform ye 005 bitiibwa byereere Bigirwa kyemusinga nti alwawo okutegeera ebinaakola n'ebitaakole ate nga nze nyanguwa mangu okutegeera nti awo tewali makulu sofa nkuli mu maaso ate mwamanyi ebiragenda mu maaso ate kati gyewaddukira byaggwa bite ebiriwa gyewaddukira girombeeredde opiraawo sepiki bagijjawo nesamiya Bigirwa you my brother? No. Bigirwa osooka okulaba ebyomu maaso koze kuki nakugamba wano Simon nti ekintu kyo tekiriiwo. Musajja mukulu yakwata feke nyini be yakubisa mu ate sakunyonyola byatuleka twetololemu eggwanga netwetololemu eggwanga netuvuma netusiikuula enfufu nakomawo natuuza olukiiko nagamba balabye tobasobola balindemu. Ani atuuza lukiiko jjajja ng'agamba nti yeyitiro chairman wa Piraawo mutabanyi we namuga alindako ssebo bano abayayito n'abasobola kangira njabika nabo bweweteekateeka namuyingiza balakisi awala n'abayingiza ekkomera abaali bamutaddeko embeera mbu tumuleeta kuba president awala n'abayingiza cabinet abala ne baviiramu awo nga Simon abala n'abavuga obufere okyadde obumanyizwe abalangira obufere naye Bigirwa baliawo olina kisawulira fakiti Simon neviiramu awo ate kagenda kufuna muntu leka naawe lekane kyonga wagendako omutindi wa bipande Simon oba agendera ku levu yakutimba bipande deni kikyabu kubanga tukuinvestinzeemu amaanyi gaffe mangi you are not at that level. Ekibiina bwekiri the Patriotic League of Uganda kikyaliwo chairman waakyo akyaliwo remain the same person Muhoozi Kainerugaba. Ekintu kimu kyokka kye yagamba nti tetujja kulya kya misana katulinde ekyeggulo siga nti tetugenda kulya. Let us postpone our ambitions until after 2026 to give these people let's look at the factors. What are the factors ezikola ziki ezikuleese okugamba nti olindeko ezaali factors ki simple respect. Let us respect this old man called Yoweri Kaguta Museveni with his bush war historicals to wind up their term, cement their legacy well so that we take over from them. What's wrong with that? Politics tebamubala bwe batyo. Do you know what will happen after 2026? President Museveni will be president for 5 years, up to 2031. By all standards, who cook rule? Muhoozi Kainerugaba will be next president. So it will be an automatic. Oyagala tewali muntu mulala mu Uganda wano muteeketeeke kufuga nga Museveni amaze nga Muhoozi. Mumbuulire Bigirwa kwa kyenkwagalako nti you are practical tubadde naawe we share. Tell me ani omulala omuteeketeeke gw'osobola okuteekawo nga Museveni avuddewo. Muhoozi ayinza okuba si asinga okwagalwa, may not be the most loved but the most prepared. Kakati ebyokukwata obuyinza mu sitale ye Uganda tebiriiko nti ono yasinze okweteekateeka tebakulimba right from 1966 tebiriiko wabula biri circumstantial. I'm telling you kyova olaba mu histori waffe mulimu n'ab'emyezi 3 myezi 6 circumstance yaliwo yagwawo nga yasaana
kakati bukyomanya nti fena tuli mukweteekateeka of course General Muhoozi kati gwe ebigirwa atalina wadde ne giryoba obusaale naawe nti oli mukweteekateeka nkugambye eggwanga kuteekateeka ki Uganda weeri kankubuulire owagira omupiira yes ndi wa maniyo oli wa maniyo sijja kuwa example yewala kankuwa example y'okumpi but semukoch ya Vipers kuba ompagira Vipers wali mpagira maniyo akankuwa maniyo Man City Arsenal recently coach Arteta wa Arsenal zejempagira yalumba omusajja ewuwenga wagira abasajja abasambi be nga abagambye omusajja tumulumbyeko mu ground ye takubiddwawo agenda mu myaka 8 takubiddwawo kapiteni waffe tumwina ate nga playmaker sirina mutebi ku kisaawe sirina defender ku kisaawe ugende mufafagane n'omusajja first half egenda okugwa nga guli 2-1 nga mu leadings naye nga abateebye sibe bateebye ab'olulango sirina muteebi sirina defender mugende mufafagane n'omusajja ng'ekitegeeza kiki afuna chance gukube mu katimba kati ate osuubira kuba ate nabegerera Mourinho yamukubako bwatyo yakubako Guardiola bwatyo Guardiola ali ku Inter Milan Guardiola ali ku Barcelona Mourinho ali ku Inter Milan yamutwalako ekikopo kya Champions League naye nga Guardiola akubye buli mutendesi akubye buli tiimu kakati omuntu w'amaanyi tiimu ya General Museveni y'amaanyi kyo kituufu era olwo nogikuba togikuba nti weteeseteese nnyo naye gwe rumba gwe rumba lwakuba nti ffe abali eno ku ludda oluvuganya battira obwere ku ludda oluvuganya nti naye rumba tetukola deep analysis tetukola revolutionary description ku muntu kigwe tetuprofilinga lutalo ne opponent waffe tetumuprofilinga azitowa kyenkana ki okay kakati General MK standing chances like any other Ugandan of becoming a president. That is true. You cannot rule him out because politics, Bagamba, it's like a real estate. It's about the location. Where are you located? Your location determines the value. Okay. Ekizimbe ky'omukibuga wakati tekyenkanankana kyegadumire ewamwe. Actually yono kaploti ya 5 ku 10 ku Kampala Road. Yes. Waga nti atunda afune sente asinga nza ina yike ebibiri. Square mile ebula moji. Oli wala. Ono aliku kakati kyekyo kimufuula owenkizo nti is close omunafuyiza bwa location yekka. No. Obanga nti his only attribute is location. No. Location is musajja mukulu kati ali 50. You are not 50. Yes. That is not a qualification. Obukaddema. Twali tulabyeko omusajja omukulu nga tategeera ng'ate omwana omuto ategeera. Nze ng'abeera mu kyalo mbamanyi. Naye omusajja omukulu nga mubbi ng'ate omuvubuka mwesimbu. Okay. Mukulu. Because these are my attributes according to me. You have yours. Musajja mukulu 50. He is a decorated general. Munnamagye ataliko kabuuza. Abadde wenyiri mu ntabiro ewunyiza obuyinza. Entegeera y'obuyinza eya Muhoozi Kainerugaba, Yusuf Lule, Jimmy Akena eyawukanira ddala n'eya Muyanga ne Bigirwa. Right? Yeah, you are right. Ayina network eri international
Muhoozi rates best among all of you on international relations because he has taken advantage of the networks of being near state power. That also works. He has also a rich network within Uganda ey'abantu bonna mu mawulire, mu byobufuzi, mu byenfuna, mu byaki. You cannot compare your networks to his, right or wrong? So he has more attributes than just location. Remember, just location, nyumba weri. Ettaka ly'obulamu ogiriza okugula essente nnyingi depending on investor kyayagala okukolera. Kati Simon kakubuulire ekintu kiri kimu. Ebyo byoyogedde biyinza okuba ebituufu naye birimu factage ya location yesinga okukulu. Ate gye mbadde nzijjawo. Gwe gy'ojjawo ate yesinga okubeera valid. Biri ebirala temuli ng'omugomo gwazze wano because osaanye omanye situation eri etya. The incumbent celebrated 80. Of course if abali bamukulizaako ku mazaalibwa tulowooza nti asukkawo. Yes. Museveni is 80. God forbid. Museveni yagamba yazaala Muhoozi ng'ali the president Museveni became president ku myaka 47. Yagamba Muhoozi yamuzaala ayina emyaka. Ebyo byonna ne bwe tutagenda ojja bigatta. Ffe twamugattagatta dda kubanga okimanyi tubaye tubinkana naye ebbanga lyonna. So bigirowooza Museveni ayina emyaka emeka? Gwe okusinza mu kulowooza ayina kinaana gwolowooza ayina emeka kubanga ogiwakanya? Katugende n'egiri official kati. Kubanga gye wasaba ku linnyo ekinaana kivaayo. Katugende n'okucelebrating of celebrities 80. Single position tubadde tubayi kye twagala. It is an achievement. Okucelebrating of celebrities kati bannaye ndi 80. Singa tubadde tuli banyizibwa amapeesa batuufu. Allahu Akbar. Twali muyambera okukuza amazaalibwa. Because obeera sure nti olina w'omukoze ki w'omutuusiza by nature. Naye obuzibu bwa opposition yaffe tetumanyi ku interpretinga situations. Tetumanyi ku taking advantage mu situation yonna ebeekoze ki eguddewo. Kakati omusajjawo ekimusigaza mu kibalo international connection yo buli omu agimanyi. Wano ground work ekyamulemye capturinga of course era nga walaba jjajja we yakola ki bwe ya dismantlinga infrastructure gye yali azimbye era nyangu ya kudismantlinga. But fact eriyemu nti ali mu center amanya mangu ekiba kikoze ki ekiba kiguddewo. Kakati ife abalirenda ku periphery tuwulira buwulizi olugambo mbu lijja oba naatera mbu baaba waliyo obutakwatagana munda. Kakati ife abali ku mbu naffe tuzimbira okwo baliwanagana tebakkaanja naye nga kyabulabe nnyo okubeera ku lugambo okugumira ku lugambo olutali proven. kyabulabe ekyo buli ku lugambo kyabulabe nnyo muzimbira ku butakwatagana. Lwaliwo ebiseera ebyo nga luli bwe luti omusajja alina ekizibu mbakaake, omutabani ayagala n'omuko ayagala oba agenda bikola atya. Omwana yajjayo ekisepu kinga temwetegese. ye jjajja kyeyakola kwe kuzikiza omutabani. Tetulaba kumanya oba omukodomi naye yamukola ki yamuzikiza. Mukodomi yalangiraga nti have no headache. But mu gavumenti zonna ezirudde mu buyinza nga n'omukulembeze akuliridde mu myaka nga bw'omulaba munda mutera okuva kumerukamu olutalo. Kati ate eyo ebeera ensibuko ya enkyukakyuka oba eneebeera peaceful oba tebeere okusinza kubali munda engeri gye bamanagingamu. Yes. Kakati abali munda kubanga bojjajja bamutuukako ne bamulaba akyalimu amaanyi takyayimaanyi yeebasa atya takuza omusujja gumuyiseemu baba bimanyi ebyo. Ng'olowooza bintu bibi nnyo. Omusujja gumuyiseemu jjajja muntu mukulu. Kakati abali munda abo bahandulazi be
baba balina okumanya singa babize bubi ekisooka ani asooka okutegeera ani addako okutegeera eggwanga litegeera ddi tubike Friday nga tugenda mu weekend abantu balira kisinze bambadde bipale bimpi oba tubike ku Monday nga abantu bali active bonna kubanga kati jjajja alina challenge gyalina okuhandolinga population erimu abayinza okulula ebipiira wansi kaweddemu kikyotegeeza abakula byaki ebya boda nga bikolera kaweddemu kakati amakutegeeza sera kyotegeeza obutamanya okikitegeera kati obutamanya bwa state era eyagala ekole counter reaction mangu kati awo ekiyiikira kubanga abantu bajja kugamba mutukubira ki abadde awa oda akoze ki agize kati gwe otukuba oda ogijeewa kati ogenda okumaliriza mu nnaku 2 eggwanga lyonna ng'olikubye wansi olwo kiyiikira entebe naye bigirwa oweeka muli municipality alowooza ati kinaamutuukako anti kakati nze leero yange eteekwa okubeerawo oba baagala oba tebaagala because population ani anakontrolinga population kubanga naffe busooka tuyinza okugamba nti tukoye yembeera ovuga kipikipiki tuyinza ogaa tukoye yembeera tuteekawo embeera ani anakontrolinga population tuteeka obi kubanga Simon togezaako n'otaba mu transitional process osigadde emyaka emirala gibeeremu wakiro gifiiremu oba owone transitional process etandika ddi anti kakati jjajja yakulaga nti akyaliwo obonewo bonayo bulaga okay kati okubeerawo kwe tusigala tukyali ku constitutional standards zaffe ekisooka tewaliwo teeka dungamu ligamba transition tugikwata bweti kati ekiriwo kya vice president singa oli tamalaako kisanja bw'ataba VP abeera speaker naye nga VP wa myezi 6 kati VP wa myezi 6 nga yakikuttemu factors endala zino zinaamukiriza ekyo kibeere ezaba bano ekintu kyaitu ekintu kyaitu banamukiriza atuulemu emyezi 6 ateeketeeka akalulu mu ntaputo ya bulijjo buli muntu akiraba nti tekijja kusoboka ekyo kati kiba tekisoboke tuba tugenze mu byakubaza asinze obwangu yakikwata of course omusajja wo temululingawo era naawe mubali mu layini ey'obwangu okusobola okikwata weebalamu nyinza okuba kapasite yange ekyali wansi mu ndaba yeeyo ebintu era siri mu kunoonya kwa pulezidenti olwaleero zinjala kubeera mubaka wa palamenti kamuli municipality naye bwe bitabuka mba sijja kubeera singa endirimbo ekola ki etabuka mba sijja kubeera mubaka ani agenda okunsasula ani agenda okubeera sipiika wange iba tebigenda kubeerawo kati nsooka nenenyigira mu kino kwanza kubanga kinjala okutegeeza Simon zisigenda kuddamu after General Museveni siyinza kubeerawo opposition again gavumenti tuteeka okubanga eriko tugikanyizaako ffenna nga nange mwendi tekisoboka not overrating yourself no not overrating but I will say Ugandan like you like any other person so lwaki oyagala nze mbeere ku opposition ebbanga lyonna nga nze nyumirwa kutambuza nga temu n'okitambuza emyaka 24 ku Museveni ate n'omulala gye ate ogitandikiremu nedda ssebo kyogaze sina famire bigirwa lumu omubaka wa palamenti owa DP agamba nti leader of opposition alondebwe ng'abaka ba palamenti bennyini era opposition etenga amannya 3 palamenti yonna egakubaganyeko ebirowoozo kiraba otya kakati
njagala okkirize nti tapute mu ngeri gye ndowooza. Bulidde. Ekisooka office ya leader of opposition etuleetera ekizibu okulemererwa okutaputa nature of the struggle gye tulimu. Tuli mu democracy oba tuli mu dictatorship? Tulwana lutalo ky'olutuufu. Buli lwe tubeera n'office ya leader of opposition n'ebigigenderako, emotoka, bajeti, basirikale, mwaliriro mulamba, kwegaba n'ebigigenderako, debate z'obwa dictator ziba teziriiwo. Mwamusetolinze tuba tuli mu democracy, tugabanya obuyinza kubanga eri office ya government. Okitegedde bulungi. Era tewaliwo office ekonyeza lutalo opposition ng'eyo. Fakti ebulamu gye baba bagamba nti okumuga nti teyafumbirwa ati yaddi ati be okuba nga baddiba tewafumbirwa n'okuba namba ibiri byandawulo. Sawa oba namba bbiri oba mufumbo namba bbiri oba mufumbo. Kakati ab'oludda oluvuganya eno gye watuleka naawe watuleka tetunataputa lutalo kino tukola kyongoba nnyo bundaba watuleka tetunataputa lutalo ki? Naye ng'ekisinga okubuzaabuza interpretation is that office, because office jjajja yagiteekawo. Nitwebuuza jjajja yagiteekawo emugyeko nti jjajja tayinza teekawo kintu kimugyeko ekyo kyo tasobola kukola ki? Jjajja gavumenti ye egiwa budget. Kale katugambe nti jjajja 17 million per day. Katugambe nti jjajja naye zasene zakozesa sizize za ggwanga tukiikiriza, naye gavumenti bagibala ku ye. Kati facilities ezo yaziteekawo zimugyeko. Kati ye jjajja kyeyabala kyali kimu nti yatunuulira ezimu ku factors zamuwaliriza okugenda mu nsiko, nti mu kinaana bamunyigiriza nga talina wasiza 100%. Bw'oyita ojoko bamutayiza nga talina wakola ki? Wasiza. Nejjukira mulwanyi alina n'abasajja be baataawaayo balwejjema bakagame, tiimu eyo ne bagirangira obunyarwanda nga tebalina we basiza. Naga ne banaye katukole tutya? Tugende tugitandike. Kyovula abaalinye ekiroole kubaliko batono abazzukulu ba Nambi. Okitegedde atutwalawo ng'ogyeko yakivuga kenyini lutaaya era muwa respect. Okwesiga Gen. Museveni mu ekyo ekiseera lutaaya omuwa respect. Yali musajja we nnyo eyavuga ekiroole n'agamba tugenze Kabamba, wuuyo Kyengera, wuuyo Ebuweera paka omuwa respect. Kati ye bwakwata obuyinza n'agamba nti nze abanvuganya sigenda kuggalawo nzigi ziri open. Bw'oba okkiriza okulya olya talina tabu. Oganda tolye mumale na kifuba ng'ajjayo ekifuba. Bw'oba oli diplomat gento ng'ofiisi agiteekawo y'opposition, kera nosiba amatayi ne bateekamu New Vision ne bateekamu Monitor ne bateekamu kakyali ne baleeta n'olugero oluzungulwo ow'amatayi takwidako tabu. Ogenda mukola kyentebe nendakasero kakati ye n'agamba nti abanvuganya officially kambalicognising nembateeka wano, n'ateekawo ka office n'akawa ebikoze eki ebigenderako ng'akimanyi tugenda kubaganirayo nga kimanyi yali akimanyi bulungi nnyo kubanga civilian life, civilian politics tebusobola kugabana byakulya ne mukanya, tekisoboka because lutalo luliwo lwa byakulya ate luti okwatibwakyo oluva mu ofiisi eyo bwebulwanyisa abantu. Kati yakimanya nti egenda kubeera mu ba civilian tebalina discipline.
Gutekimanyi nti mulumbe abantu balwanira emmere mulumbe kituufu naye oluusi nga n'abagirwanira ewaabwe bagagga abeesobola abavudde ne Kampala beyali Kampala yes naye wali owuliddeko abasirikale balwanidde emmere wadde tebamaze kituufu siwulirangako basirikale balwanidde emmere kyo kituufu wadde tebamaze bavumirira paka next day naye civilian ng'omuwadde ekyokulya aba ayagala asooke entamwa gituuleko omuwe ati kuli kuyigumba lyampaya natalekuse kukigumba kitegedde kati yejeje yabala ekyo naye abantu tebakimanyi tebamanyi sayansi so ebalamu nti office ya leader of opposition tezimba opposition etanzite kubanga eyo office yeyasuula FDC gwekimanyi bulungi wali okyali mu FDC nti Latigo yagisookamu Dr. Besigye nga yamusindiseeyo agenda okumaliriza bwati nga tebakyali at the same level nga bekengeregana ne bamusikayo ne baleeta omulala kati office eyo wafula ogutu kati ate ababaka abaali wano ne bagamba Besigye tajogasya aweeweta mpisi kuudi naleeteresedi ekitategeera kino mu bintu byaffe kubanga Latigo yali engeri gyatambuzaamu ebintu kati ate ng'endikuona teri satisfied kati baagala baleete futusojja w'ebiseera ebyo wafula ogutu tetujja kukkiriza nedda era application neziteekebwako mu kooti nga bwebiri olwaleero basegole ne bayingira kodiraga omusajja tayinza tufugisa musajja ono omusajja ayimirira agula omugaati leader of opposition komoyeyirire egula omugaati gwa 15 komoyinamba nedda tekijja kusoboka omuyita ku fundraising nagena emitwalo 2 nga tamitinga ekitanda zaabali tebaagala afulume ne bamusikayo ne baleeta nandala era naye byeyakola era tebikwatagana na wali bamalirizanga FDC evuddemu ebiwayi ebi as we talk now because of that office netuyingiza winikiiza winikiiza era naye bamusikayo busisi netuleeta beti yawo era beti katonera bagende mu kooti ababaka nga bapositioninga credentials and credibility eya Betty Award omukyala w'eggulu nga netabitegererako ddala naye asanzwe interest za headquarter etalina kyemanyi kubigenda mu maaso mu parliament kati office eyo kati nupregikutemu just myaka 2 n'ekitundu ekiwayi nekivaamu basing on that office mpuga bamuteekako embeera bwali mu kuzimba capacity sijui alina G20 y'ababaka besolozaamu ssente baagala kuzoganya mukulu byebiwozibozi ebitandika mu bamemba b'ekibiina mu bakulembeze okuva ku njuyi zombi mu parliament ne headquarters mumalirize mukubaganye. I am really surprised nti office gwe mu struggle office togirabanga an additional a value addition to the struggle office yanti etuziza liability kati NUP yakavamu ebiwayi 2 of course ekiwayi kyange si kya office yakiva mu office naye Mpugoroda alina ekiwayi wadde akyaclaiminga obwa member alina ababaka bamukkiririzaamu nga era bakasuka ebikompola that is a loss kati gwendaga kyegaseeko Ngorode Masaka because of the reshuffle zakolebwa Greater Masaka yatangulwa. You are not sure who is going to take it. NRM is warming. The Mpuga faction is warming. I was in Masaka last week. Yes. Waliwo mwana yalagala n'okunkuba. Olanda ono yavuma Bobi Wine ne mugamba nga Steve onafuma di Bobi Wine. So Bobi Wine still controls that area. Alina yo buwagizi. Akyasinga. Abazaalibwayo
abazaalibwayo nti obafulumizza ajja basinga ekyo kina determiningibwa final results naye nga zekyemanyi nti okusika omugwajje Masaka bwe waba wasobola okuvuganya ku Bobi Wine Masaka si NRM si Mpuuga naye PLU ketulaba naye otambuziza ekikyo ne PLU ekyo togisireza Aruna Kasolo amaanyi Aruna Kasolo is NRM yadde no is NRM ate kyoyagala twogereko tekiriiwo so tuleme okumalira abantu biseera naye bigirwa kiki ekitaliiwo omukulu yakiyimiriza nekiggwa PLU can live without Muhoozi. Muhoozi can do his work and we run PLU. We are building a political I saw the acting Secretary General of PLU. Yes. So they're still issuing orders and instructions saying that our members are going to contest in NRM, including you. You mentioned your name. Sir Simon Muyanga Rutaya yakiriza ogenda okuzoganyiza mu NRM. I saw him. Tulikuwa leader of opposition. Tulikuwa sikutega tutuse yetu. Tulikuwa leader of opposition. Kakati office yeyo erese bulesi bizibu kubanga let's say nti NUP ekyali y'amaanyi ogweta Masaka but tena kiyaluzinga in my interpretation erina kiyaluzinga omanyi olutalo luli Emityana wawuma ne MP Joyce Baagala NUP temuwa tiketi buli omu akimanyi waliwo abakyala nga 6 awo basibye Gomesi ne zinywera bagamba tukitwala najjukira olinayo Judith Nabakooba now formidable and she has regained. Yes. Again azanya kawerekera againing ddala round yagibadde nejeje yabaddeyo n'amwongeramu ka boost. Okitegeera kakati kati manya nti yo constituency eri probability eyo district eri probability kubanga teri incumbent ate atafulumira mu box waba kumufulumya mufulumye ku lunaku lw'okulonda kati leta NUP owadde candidate mupya incumbent yakomyewo incumbent abula bamulya mu ngalo se babaawo abagafu tufa ne maama tufa naye kati obulumi bukoze ki mu busazeemu mugenda okubumaliriza nga nawakooba abakubyemu agukubye munda kati eyongeye kugenzeeko lwansonga egi you failed to manage the office of leader of opposition. So nze mundaba eyange lumu proposal ze nga sizigenzeemu close by close njogera ku the general principle of that office. What is its purpose? Leader of opposition ta organizing nga yoko musomo kusomesa ffe ba B ba MP to B kubanga office gye tulina okugyamu amaanyi ba to B office etumanyi bamanyi ate tusinga obungi tetumanyi era bwageza n'akikola bali abalimu bamuga nti ate abaagala otwambula b'okukuta nabo emirimu gya kibiina atendeke batubi b'eki tekibeerangawoko kakati nze siraba impact yakyo as far as opposition political development is concerned tekiriiwo tubadde tuze tukubaganya ate jjajja bwati bwe yakiseetinga lwaki buli kimu omuzikira wa jjajja akifunamu ati ndi kakati buli opposition yafunamu nga Mpuuga alwanagana n'Ekyagulanyi ani afunamu ekyo si jjajja kati lwatulwakyo wakajja fakiti yange jjajja yakifunamu so bwatyo byakiseetinga era asigala akyali master wa byobufuzi tujja musomako mu byafaayo abaana n'abazzukulu
Uganda yaleeta omusajja yali master mu kuzannya yali kakensa okitegeera emyaka wagimba nkyogera no bulijjo nti tewali munnayuganda mulala agenda kufuna mukisa kuddamu kuyinza obutabaawo akaana nedda kubanga engeri nga wasasa kubakube nga myakaana kisinziira katonda bw'aba asazeewo kubanga abantu ab'obwongo bwa John Museveni tukyaliyo mukya tukyaliyo olulinga naye ate ekyamazima okimanyi nga Bigirwa you were very superdicted nti bw'okwata ku ofiisi eyo tovaawo ate olina kapasite ekozesa obukodyo obuyonjo n'obukyafu naye nga tovuddeewo actually you have Museveni traits you can't leave that place nze kyengaala okutegeera nze niyo mu democrat Bigirwa I am a democrat ate kati mba kyalwanaki olusaviireko n'okoma newookoma naye ye tetugenda kuba tetunatuukayo nze njala genda mu palamenti ife tukyali bantu ba bulijjo kiwulidde ojja kudetera ebizibu byobufuzi bya Uganda inside out ebale bwetyo bweradde ne Moses Bigirwa General ERP 001 PPF 005 era mukwano gwange nnyo nina na assignment okuva wa Secretary General owa PLU okwogereza tubeere wamu okukunga Busoga era ndowooza sitandiko kirowoozaako bwe tumaliriza tukizimbe nze naawe nga tuyita mu PLU we mobilize Busoga for the better nga mwogera nti we must be part of the transition and the next government and the safest way the safest way. This is Inside Out.